Ale, wama ku cruise exclusive ko liyo nako lwalero andi mukatale ekibuye anze kubuuza ku bakyala abawangalira mu butale abambulire ekintu kitambula kitya embeera etambula etasayiriza eno n'omulamwa gwaffe ng'ogwa bulijjo naye ka tubabuuzeeko n'oluvannyuma bagenda kubabona bonna banyumizaako naye nga bakyala bakozi nnyo njattuula ndi sitede entebe z'akatale nzimanyi ogamba otya ndi bulungi oli Misansa. Ibulungi. Sikyalaba WhatsApp video. Nali nga nsindika lulinga tebabuplayinga. Naye kati ngenda kuddamu. Ngenda kuddamu. Muyimbi kigosinga okwagala. Omuyimbi gwensinga okwagala. Bamuyita Maureen Nantume. Maureen Nantume. Nnyo. Wangi? Nnyo oyo sweet momo. Banaye mwagala. Kati ina kayimba kapya. Akayimba kafa kapya. Sembera omwana bamulabe ngayimba akayimba. Video bakagifulumya bakayita Munderi. Mwana naye munda yayimbyeyo. Kyekikogaza Maureen Nantume. Mwagala mukyala yewe ekitiibwa. Ayagala abakyala ndaba nnyo ebintu ng'agenda nga w'abakyala ku pads kale kwegamba nga abasupportinga mu ngeri ez'enjawulo. Ate yewe ekitiibwa like ne incident ne waziguddewo mu bibiina eyo gye babeera tomulaba nga avaayo speed awe comments ayogere ebitakwatagana okitegeera kwegamba ebintu abiwa time ate abikwata kintu kikulu. Ku nnyimba z'enkadde kayimba kikobeerawo n'owulirizaamu ng'oli awo mu biseera byedde munoga omukyala ono yayimba. Bannaye kirooto kyange. Kanyimbiremu. Kiloto kyange yegwe gwe nasalawo kuwa obulamu bwange weka maybe ekikulu essanyu nina lingi bwe ntandika okwogera ku Maureen bimbula. Wamalooza lwaki abasajja balekawo abakyala baabwe n'abaana ne bagenda ne balekawo ne batabeera abasajja bavunaanyizibwa? Ebiseera ebisinga kale abasajja ebiseera ebisinga tebatera kulumwa nnyo like being nti nno ffe abakyala fe twetikka embuto no omanya obulumi bw'oyiseemu n'omwana nti bamusala ku kyenda kyo okiwa nnyo obudde kwegamba n'obeeraawo n'ogamba naye omwana wange ono ddala ono wange kuba omukyala tebasobola kugabako mwana wo naye omwami bamugabako omwana andikuuze bukya ku makyala gawo omwana si wo okitegeera kati ndowooza balinamu kali kyeyo etakiwulira munda mu bo nga bo ne batakiwulira nti ddala omwana ddala wange have to take responsibility okitegeera naye n'ebiseera ebisinga oluusi kiva ne kufa abakyala abamu baba n'empisa embi oluusi aba muyombi amalako omwami emirembe abamu baba bakyafu abamu abatayagala kufumba omusajja leero n'amulisa bichipusi enkyala aleeta emiwogo n'ogundi n'obujja obusiike luli n'agamba nti ate kati kampitiro alingula emmamba n'afumbirako kyayo kitegeera abasajja bibatama sajja abayagala n'omufumbira ku mmere abayagala n'omwoleza ku lugoye lwe abamu kati ffe nga abakola ofuutuka n'ovaayo n'ojja n'okola n'otafaayo okugamba nti leero kampisolo olunaku kunye ku ngoye za bba wange tuziwa abakyala abasiiba ku kyalo n'ayoza tomanya oba olugoye lwatukudde omwami agenda okugira ati ng'enkwawa yasaze okitegeera naye oba olina okuwaayo obudde n'okunya ku ngoye z'omwami wo n'okunya ku panti okutidde oli mugole ndi mugole wakava mu kidaala nakafumbirwa nakayingira edya wadde lyakawundo bulijjo mbeera wano nga nekuumye nga bw'omugamba naye naawe nga bw'omugamba naye naawe nzije waka naye kati yamaze nanzijawo era lwakwa covid ono omukolo gwandibadde obugambo obuva ku mutima essaawa nange kutumidde nnyo olwakisibwadde maama wange mama mbwe mwami soka woba omwami then tuwemne mama mwami wange kutumidde nnyo kuweereza akayimba kafa ka Maureen Nantume akapya Munderi muyimbiremu akayimbako sinaba kakwata bulungi ekikulu Maureen wafulumya ekintu nsanyuka nnyo soka n'ekisanyukira n'embeerawo nga nkiraba kale oluvannyuma nenzijukira ate nina okikwata kati sinaba kikwata gyebaleko nnyabo kale mukwala ogamba otya ndi bulungi bakuyitaani bampita Nakanwagi Justin mukatale wano ekibuye omuzirangabi omuvubuka ageya akatale omugamba ki bana mvubuka ageya akatale akyuseemu bannange okugeya akatale mulimu byagamba nga si bituufu naye mulimu byakonako nga kiriya bangamba akatale mulimu eddogo akatale ebyo byonna tebibulamu mu katale
naye ffe abali mmwe tuli gw'ogumidde otya mu Katale andistedde nnyo Omazemu emyaka Yesu yekka yakikwasaganya Omazemu emyaka mazemu emyaka nga 10 mu Katale wane ekibuye ye ssebo otunda ki ntunda greens fruits vegetables omuyimbi ki gw'osinga okwagala njagala nnyo muganda wange Irene Namatovu olimba mama nnyabo nkutidde Namatovu kofiira oyo yekka omu bw'ati ow'engabi kayimba nani nedda ssebo tukireke kayimba ka Namatovu kyakasinga okunyumira kayimba ka Namatovu akasinga okunnyumira kuzaala kujagana tuwe mutuwulire vayo nzine vayo ntabule ngazaala akuza kuzaala kujagana wamulooza olowooza lwaki abasajja baba abenzi nnyo abasajja ekibaleetera okubeera abenzi nnyo ffe abakyala be babeera nabo ffe tubaviirako okubeera abenzi omusajja buli wootamuwa budde naye afuna gapu okugenda awalala ne buli w'omuwa obudde takirowoozaako bwe kiri gegamba ge mazima omusajja buli wakola ki omusajja buli w'omuwa obudde alwawo okufuna ebirowoozo ebigenda awalala obudde obwo okola otya obudde obwo buli w'omuwa obudde oba omutaayiza buli akawungazi wagamba nti oba ntambulemu nga ggwe kwoli ku gaadi aba talina gy'ajja kudda abasajja balina kukuuma bakuume abasajja tutaayiza bataayize laba ggwe olataayiza abaana nga baseekwinataayiza abaana bamulaba gwewa obeera naye owange mbeera naye mwezi mu 5 bw'aba agenda out bw'aba agenda out nga tugenda lwaki nedda bw'ayagala ogenda yekka gwe wonda basaanira agenda out bw'ayagala ogenda yekka kizibu tayinza nakiroota era ngenda naye aba babiti yani omwami owange yese bowa Fred totya namwogera lwaki simwogera ndeka munnange Sebowa Fred omu bw'ati bugamba ki bw'oyinza okugamba Sebowa Fred banaye mukwano nkwagala nnyo omwaka guno nga guggwako sooka obeereko n'ebyomusuubiza Sebowa Fred omwaka guno nga guggwako ekyokukola yakimanyi wangi amufuula bize kati nakawere omwaka gugweko ng'ali lubuto bw'aba tayonsa abeere lubuto akyogedde ate oyo omwana wange kyagamba kiba kyekyo mama aliwa mama wange mama wange yagenda London mama wange ali London mama wange ali London alina tufuna butuuza munone mundekere ebitu byange mama wange yagenda London tanafuna butuuze ne wanamala ofuna obutuuze bapaba nga nanga nnona ate olumala okunnona nga nona omwami wange lwaki mba simwagaliza biki ebyofunye mu Katale mukyala muno by'oyinza omugamba ni bakyala ssaawa yakwekolera bannanga abakyala muzuukuke muve mu kulera engalo abakyala tukola tufunye twebeezaawo tuli bulungi va mu kulinda akaveera kaaki nawe osobola okugenda nako muleke lwaki nedda omwami singa akeera enkya n'afuna obuzibu nawe oba olinamu nga nawe ogattawo aweetaagisizza kapito omuvubuka oba omukyala akulaba yeetaaga wa sente nga mmeka okutandika okuyingira mu Katale okufuna omudaala onaddala obutale obuli organized kati kapito eyeetaagisa ng'oyingira akatale ekitono ennyo nga kitono nno olina okuba n'akakadde nga kamu n'ekitundu omudaala guno ogutegeka okuvaawo wansi nga bw'ogulaba ku greens n'ogutegeka n'ogwambusa mpaka wali kapito omulimu mungi so ayingira ekitono ennyo abe n'akakadde kamu n'ekitundu kati woba omaliriza okuyingira kale awo n'owosigaza akakadde naye nga gw'omaliriza oba oyongeramu just bwongezi naye ng'okuyingira kakadde kamu n'ekitundu ku bubiri ayinza otunda ne zivaamu ebintu byonna bizinensi ng'etandika osooka n'oteekawo oba okyanoonya abakasitoma tosobola tandikirawo kufuna naye ebbanga we lyetooloola ng'ogenze kyokola topowa tozikiza bwe kigira oti ng'oyongeramu ogenda olaba nga kikutteyo okoze otya okubanga kuba nkimanyi mu butale enkokola ziba nnyingi abakyala okwewalana okwesongamu emimwa ebyo byonna biwona otya ebyo byonna tebibulamu naye olina okumanya ekiba kikuleese mu katale kuba kukola kakati nosinzira ng'ozze kukola so si kuwalana banno no concentrating ku business yo batugamba mbu abakyala ano mu butale bw'oba teweetambuliddeeko akatale tokasobola akatale
buli omu kyokkiririzaamu kikuwanguza. Kati nze ndi mukyala mulokole nzikiriza mu Katonda emyaka nakamala mmeka 10 mwendi nkola, so buli omu kyakkiririzaamu kyekimuwanguza. Yes. Kale tukyeyongerayo tugendere ewa mukwano gwaffe omulala ate nawo abeere nga ate atunnyonnyola. Katale tuli ne Mama Shana. Mama Shana, kigenda kitya eno? Jangu otunyumizeeko gamba otya? Bannange, have a seat. Ntuule wa? Ntuule wano? Tuula awo. Kati tuli ne Mama Shana ate naye mwana wa mama tuteereko. Mama Shana, obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi, mpozi mweyo. Munyirira. Okakasa. Munyirira abakyala b'omutale. Nammwe munyirira. Wangi? Abaana beeyo banyirira. Ba Florence banyirira. Ba Diana banyirira. Ba Sandra banyirira. Kwegamba buli muntu mulinga abagamba ti abalungi bonna bajjeeyo ku telefayina. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi, mpozi gweyo. Mu Katale muno mazeemu bbanga ki? 10 years. Myaka 10. Yes. Ng'oli mu Katale? Wakayingira oli muwala muto baasooka okukozesa? Basoba bamama baffe bakoleranga eno. Kati bwe bajja eno bwe balabanga bakolerano watujja tubayambako. Kati mu kubayambako kati nga omanyire tumala osoma emirimu nga omanyi nawe ebyo emirimu obimanyi. Bakutambuza nawali n'ogamba owange ekinsita kire nga kusomako twasoma naye emirimu gyatulemesa ekitegeera onoonya omulimu noddaano kati woofuna awantu ne bakuwaawo kale lwaki sibeera wa tiwawulira muli eri kugamba nti abannange obbine oggi banandaba batya munnange ate ekyo kyo nebaza mukama kati nze olaba nasomeranga ku ssomero wali baliyitanga North Road kati North Road bali bakimanyi nti mama wange akolera mu Katale kati mukumenya nti akolera mu Katale bantumanga ebintu kuba nze nali mudde kati bwe bantumanga ebintu nga ziyambagulira kati nga buli muntu era akimanyi era bonna nina abangi be nasoma nabo nga bamaanyi naye era bajja ne bangulako ate lwakiba kinkwasa ensonyi sente ye telefayina yemu n'ey'ekibuye tekubaako linnya nti nze ndi wa mu Katale so kale tekyankwasa nsonyi. Ofunyemu otya? Nfunyemu byenfunyemu byesagenda kugamba naye nga siri bubi. Olina omusajja waka? Nina. Lwaki abakyala b'omutale abasinga bakomplaininga ekintu kimu abasajja tebali reliable, abasajja benza, abasajja balekawo amaka gaabwe ne bapaala ne bagenda n'abakyala abalala? Olowooza kiva ku ki? Ekintu ekyo kya mirundi ebiri. Waliwo obutafaayo bw'omukyala eri abakyala abayomba kale kisinzira muze gwa muntu gwaba nagwo kitegeera ate n'omusajja aba n'ensonga lwaki aba ayenza kitegeera ate eriyo n'omusajja nga gwe muzeegwe ng'omuzeegwe mwenzi nga ne woba omukolera ebirungi 108 tayinza kubisiima olw'ensonga nti guli omuze gwamwambala gwe newookeera n'oboobeza emmere n'okola ki osanga ali eri mutonninyira alyayo kati so it depends ku musajja eriyo owomuze eriyo n'omulala nga waliwo ekimufoosinga kadivosinga I mean Alan oyinza okuba ne mukyala wo ng'embeera ze si nnungi mukyafu takola by'oyagala kikupushinga bagamba owange afuna mukyala omulala anaakola ki anantegeera kati naawe oba n'ensonga zo kale buli muntu alina ensonga naye wabayo n'oli nga muze gwe bwenzi. Buzibu ki obusinga okubeera mu butale muno? Obutale buno ddala mu bakyala kuyomba. Abakyala b'omutale bayomba nnyo? Bayomba kale ndowooza kiri buli wamu lwakuba nze sinnatambula nnyo. Kiri buli wamu naye nga nze kyemmanyi nti kale kuyombayomba. Gwe ki ekikuwangazizaamu? Owange ebintu ebimu tweteekako control kale wewabaawo ekikunyiza n'ogamba kino kankyerekereze kale n'oba nesenga w'omutima gwo n'ogamba olw'ensonga ekyo kankireke so kikuyamba yali badde ayomba ebinene woba weekontrolinze ng'osirikawo ate ogalaba nga mugenda mu maaso. Abantu bagamba munnange abakyala b'omu butale basomesa abaana baabwe mu masomero amalungi, bazimba amayumba amalungi, bakoze ebintu ebyenjawulo, ebintu bwe bityo. Omuwala omuto akulaba wamu n'abakyala abakulaba abalala bakola mu butale ekintu kino osevinga ota sente y'akatale okusobola okuba nga osobola okukolamu ebintu ebyenjawulo. Anti kati fe olaba
ekintu kya saving okyeteeka mu nga ggwe kati olunaku lwe lukya n'ogamba nti buli lunaku as a must tulina kale abantu abatukolektingako ssente kati olunaku n'ogamba nti nze gwe weetema n'ogamba olunaku osinziira bizinensi yo katugeze eno eyange nga bw'ogiraba wano eno bizinensi yange nga bw'ogitunuulira n'ogamba wange bizinensi yange buli lunaku njagijjamu emitwalo emeka ezo zange za bulamu ekizibu kyange we kijja nga nkola ki nga nkyemalira so tusavinga mpola mpola oba okoze oba tonakoze akolektinga ssente kabyajja ebirijjo ng'okwatamu epuloni ng'ogimuwa kuba egyo wagyetema kati gwe gubanga omusala gwange nze neesasula tebunnaziba nze nzijamu nenteekayo kati nempambana okitegeera gwe teweegomba genda bweru omwezi we gujja n'omanya nti omwezi ninayo meka nti nkaaga n'otemako wano n'otwalako ku akawunti yo ekitegeera kitegeeza gwe oli omu ku abakyala ababeerawo ne bagamba nze alani nze tombuulira kyeyo kyaba bweru owange buli muntu abaako nekyayagala naye nze ebweru wano Uganda oli osobola okukolera nsobola olaba buli muntu alina omukisa gwe mukama we yagumuteera omuntu nga togagawale bangi bagenze ebweru ne baddawo nga tobamanye tobalina nga alani oli wano ku BBS baba kuwa mutwalo nobeerawo n'omanya nti mutwalo nyina ogulako engato n'ogulako esaati gwomanye entetenkanya gyotetenkanya ki sente nga naye weebweru najja n'akutunuulira ate n'atuuka gwe naga alani mpa mu jaketi yo nyambalemu okitegeera so buli muntu alina embala gy'abala sente ye kale kyebale ku nnyabo kale mukwano ogamba otya gyendidde bannange mbali zikubeza muyimbi gwe annaye baanamwe muyimbi ki gw'osinga okwagala oyo Rema olimba Rema Namakula oyagala Rema Namakula era kozi program ya kiri kitayadde ya kumande njagala onkubire Lean on Me oluyimba lwange olusinga soko beke bigambo byogamba Rema ngenda kamuwa Rema baako nebyomugamba we ebigambo nga bikuva ku mutima Rema Namakula ze bampita Farida ekibuye mu Katale wagala nnyo nnyabo Rema oyo mulaba nze bana ebirungi bye sinza byogera olw'ensonga alina empisa ennungi nawe okimanyi Rema ne bamusongamu era Rema olaba avuddeyo abanyize oli tiimu Rema si nze mwagala ng'omuntu konsati ye ku Africana nga saakulabayo asagera ku Africana Africana yali ya bbeeyi wamuteegerawa ku Freedom City waliyo kutidde ffe tubeere eno kale tulwa tetulina ssente zaayo oyinza okuba nga olina ssente naye nga lesiza ekyo okitegeera tomulabangako maaso ku maaso namulabako yajjako nangula nako by the way ye Rema yajja nangulako bulungi nnyo era nze kale nawunga okitegeera kati Rema we yajja nayimirira yalina n'abawala baali babiri nemuguza naye nga nina shooko sikulimba nawunga kuba nali surprise kuba yajja simusuubira yali atadde ku cape negera kubanga bagamba Rema wuuyo nangamba kisoboka ng'ate ali maaso gange kale kyekyo namulabako live kuba nali muguzaako nenkwata ne ku sente ze muyimbiremu akayimba ke kogambye kosinga okwagala Lean on Me sibayi bulungi kuyimba eddoboozi nitsoke tuyimbe buyimbi Lean on me, I'll never ever let you down. Count on me, bali never baligenda nze ndibaawokeko. kati nyimbiramu epati waga waliwo omuntu akwagala ku mutima waliwo omuntu akwagala ku mutima yeyenze zere alani ndeka kale ogamba otya gyendi mukwano bakuyitaani ze bampita Babra woba ng'oyagala osobola okumpita Babi osobola okuyita Babi guno omudala gugwo anedda gwa boosi wange gwa boosi wo abavubuka abataagala kukola obagamba ki nga bazala wa Katale abo oba mbagamba ekikuba nze nga nze nsobola okwetuusaako ekintu kye njagala kati like oba njagala siba nviiri nsobola okusisiba naye nga sente nzijje wano nga nze yeekoleredde kakati abo abali eyo abavubuka bannange mbagamba bayiga okukola bave mu kwemamaaza omaze ebbanga ki ng'okola mu Katale myaka nga 2 myaka 2 ekirooto kyo kiriwa ekirooto kyange like nange njagala nfune business eyange nga nze sobola okuba nga neebeezawo like ng'omudaala guno kale neŋŋamba nti guno omudaala
gwange nga nsobola okutambuza kisoboka. Ani g'otunuulira mu nsi eyo mu bakyala ab'amaanyi n'ogamba naye omukyala oyo yakikuba nnyo singa mbeerako bwentyo? Okusinga ennyo kale njagala nnyo abayimbi kale. Njagala nnyo abayimbi. Muyimbi kyasinga asinga okunyumira? Omuyimbi asinga okunyumira Nina Roza. Nina Rozi? Mwagala nnyo yo mami mwagala nnyo. Simanyi oba lwaki mwagala naye nga nze kennyini mpulira mwagala ye ng'omuntu. Kale biki by'omulaba? Okunyimbira anyimbira bulungi kale. Kayimba kya Nina Rozi ke yasembeyo fuluma? Ke yasembeyo fuluma. Ate nze mmanyi kana akapya kayina. Billboard kipande. Ako ke mmanyi kayina. Kamanyi. Nyimbiramu. Tinjagala kussa ku billboard kipande. Timmerinnya ly'owonna nkulange. Tinjagala kussa ku billboard kipande. Timmerinnya ly'owonna ebulange. Ako nkagala nnyo. Yesebo. Wanyiga nga takuyise ku mukolo? Omukolo gukyali naye okwo kwali kukyala kakati tulinda mbaga eri emenya ebitooke naye ngenda kujja. Wangi? Yesebo. Baako ne byogamba Nina Rozi? Nina Rozi mami gy'oli yonna kwagala nnyo 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 nnyo. Mwagala nnyo. Singa kibadde kisoboka omusisinkana nali musisinkana. Tomulabangako? Simulabangako mu maaso ku maaso. Nja mukuleetera. Kale ma. Kale. Waliwo twaleseeyo katusooke eno waliyo omulala agenda katusooke ab'e Kampala bagenda tugenda kweraba ku maziika kubanze jangu wano wamma sembirano ogamba otya? Jendi bakuyitaani? Namagembe. Gwe bayimbako Namagembe oli wano? Nzuno ng'oli wano? Nga ndi wano. Obulamu bugamba ki Namagembe? Mune bulungi. Okola mulimu ki wano mu Katale? Mune nyambako ku maama wange era nga obiraba wano. Oyamba ku maama? Nnyo. Kati bavuga osoma? Nnyo. Kati bavuka bano tebagamba eby'akatale ebyo biswaza biki ngamba biki nga muwa kasoda nga kakana. Mu Katale waliwo birungi ki? Gwe ng'omuvubuka sofa bye wakalabawo? Anti kati kana akatale era naawe okiraba ke katuweeredde nze nga nze ne baganda bange. Ndya buli kyenjagala Alani. Nfuna buli kyenjagala bingi. Muyimbi kyasinga okunyumira? Omuyimbi asinga okunyumira oba buli omu Rema nyimba binyumira. Gwani akunyumira gwe muli gw'owulira nga gw'ogamba oyo nempwira omutima gwe gwagala nnyo the queen herself Cindy. Oyagala Cindy? Nnyo mwagala nnyo ng'omuntu ate ne Spice Diana oba kati nkole ntya bombi. Spice asinga kukubako ki? Spice Diana kyensinga omwagalako ayogera bulungi. Neggulo nabadde nabaka vidiyo ko ng'okashi naawe ne Spice. Spice Diana mwagala ng'omuntu bambi kayimba bulungi ate n'ekirala kyensinga omwagalako nti yafaayo nnyo okugyayo kyalina talenti ye. N'endabika gy'alabikako. Oyagala kubeera ki? Nze njagala beera n'ogwo omulimu gw'okola. Oyagala presenter? Nnyo. Oyagala beera munnamawulire? Nnyo. Otya tiyagasi? Nga ntya ati nedda sagala bino ebyamawulire mu field njagala nga ndi ku TV wemba nimisa wemba ebyo. Ng'opresentinga ennyimba? Nnyo. Presentinga mukama nga ayinza okuwa omulimu? Program ki eno ntandike? Eno bagiyita kale tugambe tuli ku kiri kitya BBS Telefine? Omulungi atula ku BBS Telefine amannya Namagembe tuli wano mu Katale ekibuye ne Alan Cruz.